enteekateeka nnyingi ezize zitandikibwawo gavumenti nga kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bantu naddala abavubuka. Wabula kino tekimazeewo kizibu kino era abantu ne gye buli eno balina obukugu obw'enjawulo wabula tebalina mirimu. Kyokka ng'ate era mu kkowe erimu waliwo n'abo abatalina buyigirize naye nga beetaaga emirimu. Abantu kika kino abatalina buyigirize naye nga baagala emirimu, kampuni ya MTN Uganda yasalawo okubakwatako babeeko ne bebayiga mu tekinologiya n'ebyemikono basobole okwetandikirawo emirimu. Juliet Kakayi Nsubuga omukungu okuva mu MTN Uganda agamba nti essira balitadde nnyo ku mwana omuwala. All these things that we've done with Smart Girl Foundation or NGO is to help the girls that have not been able to finish school, that are able to now become, entrepreneurs, rewrite their story. Enteekateeka eno yatandika mu mwaka gwa 2019. Kakayi Nsubuga agamba nti buli mwaka omuwendo gw'abaana abafuna obukugu obw'enjawulo gulinnya era nga bangi kati abakola ebyabwe ne bebakozesa. And for us we are proud every year because we see great numbers. I was here many years ago and we only had 50 people. Today we had 298. So I believe that this opportunity that we've given to the community is actually going to enable girls. Everybody says when you train a girl, you train a nation. Juliet Kakayi Nsubuga agamba nti ensonga lwaki essira balitadde nnyo ku mwana omuwala bangi kati be balabirira amaka abasajja babaleka mu mayumba nga n'abalala bangi be baweerera abaana. We believe that this is a cornerstone of equality in this nation. When women do the things that men do, when I see women digging fiber, I told you that I'm the managing director of the fiber company. When we see ladies digging fiber, when we see them cabling up there, when we see them climbing masts, we are proud because we know that the men are not going to underestimate us, that the men are going to trust us. Janet Nakazibwe akulira ettendekero erya MTN Smart Girls with Tools agamba nti basanyufu nnyo okulaba ng'enteekateeka y'okuyamba omwana omuwala etambula bulungi. MTN etuyamba nnyo kubanga ejja ye big sponsor waffe esponsoringa abaana abawala n'abaana abalenzi. Abawala tukola 80%, abalenzi tukola 20%. Ne MTN John Board ne sasulira abaana buli kimu mu kompyuta okusoma. Abaana abawala abazze baganyulwa mu nteekateeka eno balaze be bafunyeemu. And what I've learned in plumbing is a lot. I've experienced the field part. I've experienced the people, the rude people, tuyize ebintu bingi okanika kola service buli kimu tuyize buli nti omukazi esobola obeera ng'okola emirimu gy'abasajja. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.